Basebo ndi banyabonzi bampita Boosa Sserunkuma okuva mu Zibayiri family nkolera wano ku Muganziraza naye abadde bagoberera stories zaffe ne ba landlord wezituuse ndowooza bazikyongera oba kuba kibi kubanga entegeeragana yaffe nabeegaana otutuukako beefuula beebuzaabuza nebito tulinako etutuuse bakutuuka ne beebuzaabuza kyentegeddeko bampa ebbaluwa oŋŋamba nti nina okutasukka okubeera mu kifo kino bampa ennaku 7 okuva mu bannamateeka baabwe ebbaluwa bagimpanga 24 June nibanjiwadika nga 23 nebagimpa naye omuntu ne bubanga omukooyi ndowooza kyandibali kirungi n'omuta mu mirembe awatali bakusika muvuba kuba ikyatandika kyali kyakutugoba kyali kyakusazaamu kivulu kya Evelyn ate kati tutuuse kati beebuzaabuza bali ku bino naye nze ndowooza nti bakola si ebituufu olwokuba nti nabaloopa natebukayo omusango mu bannamateeka bange ne babawa intention to sue neeyitako weeks ebbiri zibaba zaayitako mbadde ne bampa ebbaluwa eno nve mu kifo ne mbongera ebbaluwa nange eraga nti waliwo ekiriwo buli kaseera baba batwala ku poliisi okola statements sirowooza nti okuŋŋamba nti kuwadde ennaku 3 oba 4 okuva mu kifo kijjawo omusango kijja okugamba nti ebintu byaffe byabula batusiba kumpi wiiki 3 nga be balina ekisumuluzo ekiggalawo tebatukkiriza kusembera ku kizimbe yadde okusembera ku mulyango bagenda otuggulira ng'ate ebintu byaffe bimaze okugula simanyi oba kigatta nze ndowooza bandi badde babako nekibakola mu mbeera y'okutuliyirira ebintu byaffe netuvaawo mu mirembe mu kusooka batugamba nti otubanja miliyoni 8 baali bazeerabira baba osinziira ku biri wano ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi gwokusatu batugamba nti batugaddewo wano era nebatugobaganya nebatugamba naye mpozi tetusobola okukola mukole payment plan ey'obukadde obwo 8 bwe tubabanja ffe twakola obukadde 10 ko twatwala kusasulira mu gwokusatu n'ogwokuna okuba nti bbanja eryo liggwayo tumala ozisasula ne batugamba ate twabala bubi twetaagayo obukadde obulala 8 twabala bubi amangu ddala ne mbawandiika ennaku z'omwezi 27 era ogwokuna ne mbagamba mugamba muta nti mwabala bubi nga tumaze okkiriralinga ssente zammwe zemutubanja zonna ate mugamba nti mwabala bubi kati awo bajja kwe basinziira okwo ne basazaamu ekivulu kya Evelyn tulina kumala bawa ssente ne batugamba tulina okusooka okusaba olukusa nga tugenda tuteekawo ekivulu bo tebakimanyi ne batandikira okuva olwo nange saasirika ensonga lwaki bino bigenda mu maaso naye nze kyendowooza nti ekimu ku biyingo bya ku kizimbe kuno abantu batwakomplaining ebbanga ddene amasanyalaze mabi gookya ebintu ngenda balambuza gookya ebintu amazzi ganjala buli wamu banvuna n'okussaawo ebintu bwebiti ekifo kino kiri open bwubanga okuteekawo restaurant kyonna kyolina okuteekawo olina okumakinga sure nti abantu balina shelter balina banaatuula bo tebabitaddeewo kati lwaki babinsaba lwaki babiŋŋaana nze okubiteekawo tenti eziriwo zange bino byonna ssente zange ate nga mmala kubagamba kubanga mukulu Andrew akola nga engineer namugamba tugenda kussaawo akantu abantu basobole okutuula mubaliremu emmere Andrew naŋŋamba kisooke naye kampeerezeeko ku simu yange kyegimugenda tuteekawo ne bukinaafaanana kwali agenze Gomba netukikola netukamuweereza nagamba kisooke mugende mu maaso agenda okujja tumaze okukateekawo nagamba Boosa nate manyi akantu katono kinene bwe kiti so zezimu ku nsonga ezitogoba mu kizimbe mu kifo kino naye nga tewaliwo kyanjawulo nti oba batubanja abantu abo tebatubanja yadde 10 twabasasula Boosa ekigambibwa nti wagenze ku poliisi n'oloopa era yagambye kakati bwe bajja okutuggulirawo wano twasanga kufulu yaffe erodemu mmenyi nga ne ofiisi yaffe bagiggulawo ne bajjamu zi hard disk ne bajjamu ne cameras ne computers kati ensonga eba esusse bwe tugisuubira kubanga mu kugulawo baayita LC gye baayita yaliwo ne baggulawo bwe byatuukawo ko LC balina ate kino kisusse kino kya poliisi si kyaffe nalina okugenda ku poliisi njogera ensonga zange bwe nagenda ku poliisi ne bajja ne bababuuza kuba baali batuwadde tubeeyazeeko bwenyini abannamulondo twabeeyazibakoko obutebe 15
okwongereza ku zaffe zetwalina kati bwe tumala tubeyazikako kwatu ava lusaba mukaaga ku makya ne baggalawo otwala omukaaga gwakiro ku makya ne baggalawo bwe baggalawo ffe tugenda okujja ku makya enkeera manya kutugenda okujja after 17 days zebamala nga baggaddewo ng'entebe zaabwe bazijjamu ne bazitwala netubabuuza kyejja kitya mutubuulira kiriwo ekiti kakati ebintu tubimanyiiko ogenda okazaakaza omulenzi ng'oledde entebe yajja n'azijjamu basikaali bamuggulira abantu abo bonna poliisi nebakwata era basula ku poliisi ennaku eziwera ebbiri nga bali ku nsonga eyo oluvannyuma ne bawa bondi ne bavaayo kitegeeza nti ekyantwala ku poliisi waliwo omusango ogwo hadisiki nnyo tetuzirabako mulimu waaka waffe kwaffe tuli bantu waaka filimi zezimu ku mirimu gyaffe tulina emikolo gy'abantu bingi cameras zaffe kwaffe tuli bantu ba cameras tuziteeka mu kayumba kakatosaku fulumenyi ne computers laptop ziri bbiri byebintu bibatwala bibalirwamu sente mmeka netaaga kugattamu okwo naye nga bingi kuba sente kamera zose za bbeeyi nnyo naye ebibeerako ebibeera mu hard disk kyekikulu content ekifo kino twajja wano 216 mu kujja no 216 tebatubbangako kyaffe tulina security yaffe kubanga tulina abaana abasula wano bali bataano abalongoosa abafumba emmere kuba tulina restaurant kati ekifo kyaffe tukyesiga ffe tebatubbangako wano kubanga abaana babeerawo abakuuma naye kasita bajja ne babafulumya ne bamala ennaku 17 nga waggale balina control y'ekifo ayo batubbira naye nga ebbanga lyonna tebatubbangako Namulondo egamba nti ekumanya milioni 11 Namulondo gamba nti manja ku milioni 11 kusooka yagamba zaali 8 nezikuza paka mu 11 simanyi lwaki bakibalabe bati bo bennyini baŋŋamba nsasula kola payment plan ya sente obukadde 8 nze nakola ya 10 kubanga njala tuteekamu n'ogwokuna era nenzibawa mala okuzibawo zimpapola zino zembalaze mala okuzibawo ne baŋŋamba twabala bubi tukubanja milioni zendala 8 omuwala mitale kye yakyogera nakiddamu maaso ga mukama we omukyala kaddu bwakiddamu era netubawandiikira ebbaluwa eno nga tubagamba bannange kijja kitya okuba nti mwetubanja sente ezo era mwazerabira mutya era mwabala mutya bwe butyo yebbaluwa eno so naye nga ffe kyenkakasa obulungi nti abantu abo banoonya kwekwasa weekwasa oba kifo baagala kifuniramu muntu mulala tetulina busobozi ndowooza bubagaana omuntu nga landiroodi okukosaba n'amaanyi ge naye tebajja tufiiriza Boosa Namulondo egamba nti nno kubanga lino lyonna lyonna lyomazeewo ne bw'okolota tebagenda kukusonyiwa paka nga weetonze ligenda okwetonda lwaki baagala neetonde nkoze eki kati siina linnya linali mbonoonedde kati ani yanzigalirwa nga Namulondo yanzigalira wani aba yanzigalirawo bwanga babadde bakuuma ekifo kino okumala ennaku 17 olwo ŋŋambe nti ani abadde akikuuma bweba nga liwo ebintu ebibuze ŋŋambe nti ani abibaddeko n'obuvunaanyizibwa kati osimanyi lwaki baagala neetonde si kibe kyokka ekizimbe naye n'ebizimbe by'obwakabaka byonna bye bamanenyi nga tokkirizibwa kuddamu kupangisa nedda nange saagala kuddamu okukolagana nabo kubanga si batuufu byebakola abantu abo beefuula amazzi bagakubisamu emirundi 2 amasanyalaze bagakubisamu emirundi 2 ekizimbe kino nga bwokiraba kizimbe kirungi kizimbe kya kabaka kirina parking kirina security kiri ewantu ewalungi nze ndowooza buli muntu yenna akola bizinesi yandibadde yeetaaga ekizimbe kifaananga kino naye lwaki tekiriiko abantu abajjako balemererwa ne batambula ne bagenda si lwakuba nti sente ziba zibabuze naye enkola ya management nfu parking yokka ya sente nnyingi parking era zonna zitulabika oyingira nosasula 10 oba 2 obeeramu paka lwonaafuluma olusi kwa lunaku lulamba kwandika lisiti neekera n'olweggulo n'okomawo n'osigala ng'okyakozesa naye wano eno bakusasula pa hour 2 kati 3 kati 4 paka sente zigenda nga zikula njagala mutegeere bizinesi bwetyo bwebanga olina restaurant wano kizibu nnyo ogamba nti omuntu agenda kujja wano ali emmere yakanaana ate afume wansi asasule akakaaga mu ndowooza yolowooza Buganda yakola ensobi okuwa Namulondo investment okukwataganya ebibi nedda Buganda teyakola nsobi okuwa abantu abo mulimu naye abantu tebamanya mulimu gwe bayingiddemu nakigutegeeza kubanga omuntu amanya omulimu ogwo kyekutegeeza yandibadde takola bintu bifaanana bwe bityo ze bwe ndowooza tubadde mu meeting council wa Namulondo agambye nti saalero trespassing
kakati tukkirizibwa ku kizimbe kizimadatika n'emu waweewa ennaku kati ennaku omusanvu ze yampa ne bwe ziba ziba tezirina kutuuka kuggwako ziba tezirina kutuuka kuggwako ekirala ndi mu kifo kyani kyekifo nkisasula tebammanja mulimu ebintu byange kati ndowooza nti Namulondo esiiza ekifaananyi ekibi bakama baayo kubanga abantu batya buti kwogera bwe nawandiika ebbaluwa emmenga ebaloopa abantu abo kubanga nabagezaako babula ebizibu byange ne bagaana okunyamba be bantu abasobola okujja ku ssaawa 6 ng'emmere eyidde abantu balina mu kulya mmere bagamba mufulume tuggalawo lwaki mutaddeko ssaawa ndi aleekaanira apangisa abalala nekya bizinesi yange yeeyo waneeno tutekerawo birthdays tutekerawo baby shower tutekerawo mbaga ye nekya bizinesi katosobola kuŋŋamba ti ate ogalewo kubanga obudde ebintu nga bikola ki nga bireekaana abantu bagamba ndowooza nti abantu abali mu bizinesi ng'eno abannamulondo bandibadde bategeera nnyo omupangisa ne byajjamu ssente ne basobola okukwatagana nti obadde gy'osasula bubi era nga bakugobako n'okugobako era ne weetondako n'okwetonda